theater ku makya ssaawa 3 ku Sunday. Kikigwe. Nenvaayo ssaawa emu mwana gwe era Maggie alabika yabadde akutukanga nange enzira engulu. Bulaka lekokole ebbina omuntu okeera sebo n'ofa nga tonnakola bbina. Maggie omulaba? Mwana gwe senga kambigule ne wembigulayo ennaku 2 senga nze bbina. Mwana gwe bigula omuntu era obadde bulaga buno busapooti. Obuliwa. Omusajja buno bwankalabudde buno bwedda bwe bapostinga nina amabwa nti weevuunika bwoti nga bakupikamu ebbina. Ne kati Mama John ogenda kumala bbanga ki nga totuula? Mwana gwe weeks 6. Kati nga obeera bwotyo nga weebase. Topame. Enneebaka naye ate mba nsobola okutambula n'okuyimirira kati mu mmotoka mu weeks 4 nja kutandika otuula ku BBL piro. Kati totuula okumala omwezi. Anti senga wentuula ngenda kubanga bawunsa ngenda kubyabyatala. Ogenda tuulira ebbina libeere ng'erya Rita. Ojja kwonoona BBL. Ogenda kubeera otya? Senga ngenda guma ne wegiba myezi 6 senga ekisinga obukulu nfunye ebbina. Ensonga ya bbina. Senga ekyo kyekibadde kisinga obukulu. Abantu bali bakumanyira nnyo mbwakula bubi. Nakula bubi nagenda nenkola tamita kakati nno basigaze ebyokunvuma bitono kubanga senga nebbeere ngenda kulijjako mu February. Mateko walipa omukoze bubi nga yakwogerera. Mwana gwe senga ekintu kyeta anti abantu toyinawo bannyonnyola wobeera ne Brad Clot tosobola kwebaka mu theater awa nnyingi oyinza okufa. Era anti olengera n'omukono kanula we baagitadde. Senga bino bya ddala. Ng'olabye n'ebizibu. Era ndi wano mulumu ndabye n'ebbina lyange mwana gwe lina ebbina lyetaaga layisinsi okuva mu Jubilee. Jona ali ludda wa kujjanjaba. Mwana gwe ate nze nina abaana 5 omwana anzijanjaba atya nga eddwaliro liyina bannansi bayitirivu nnyo. Mazima. Abaana bagenda kujja ku makya bakuleetera ebimuli bakulabeko badde. Abaana bagenda kujja lina ebbina liyina layisinsi njagala bakasuku bonna bandeetera ebimuli gwe nali nyambye kajja yeebaza ebbina. Kyagenze Germany tekiriiwo positive. Layira tekirabye ebbina lyange nga ppya. Bakiwadde 5 billion. Kiri Germany kiryaki? Billion. Speaking of that, banange Mama John onaddamu ddi okwegatta. Mwana gwenze sawa yonna wennyimira omusajja anankuutako mpola. At least yono muneerya mayimirira. Tuneerya nga nnyimiridde ngenda kati tandika kungufu. Kasita tokyamya bbina byonna bikole. Mwana gwenni balina okunzina nze ate ekyo ekyokunzina senga akimanya ati siti ndabawo pooni. Ekikigwe. Olaba mbeera nzadde mwana wa kiso mu wiiki eddako ne bankola. Mwana gwe ate akasolo ke kamalako stress ye nkole ntya. Agalifa n'oleka embolo weezinire. Mwana gwe. Naye nga senga nakoze ebbina wano wendi nno Bad Black olubuto tekuluma. Anti nasooka kukola tamitaka kati baalukoze laipo ne banshapinga leero ngenda kukola drainage massages nejo basiibye bamumpa. Naye ng'okoze bingi omulundi gumu Mama John. Musawo jangu obuuze ku senga musawo andabiridde bulungi musawo jangu obuuze ku senga. Musawo ono bamuyita musawo Nasibidia. Naffe tujja. Ate weesigamye ebbina mwana wangu oyagala kukola otya. Ndayagala kwonoona BBL. Musawo, how are you? I'm okay, how are you? Musawo ate abadde tayisigamidde ebbina. Ndi kutya Mala International Hospital. Abakutya Mala sidi bamumanyi. Tewali atakumanya oli International Trouble Causer. Oli headache. Senga togenda bannange nza okuva lo watandika oyomba ne bakadamba n'obassa mu layini nze nkutya. The international headache without medication. Teri Tutumye bakadama wano. Musawo tunyweyo kututa.
Nina okulya proteins baziyita batya musawo. Banange nze sisobola kuseka nja kugayuuka wansi. Nange badi bulaka. Okoze bina simanyi gitugenda kukudda. Senga zino embwa ezibadde zimmanyira tondabangako nga nyimiridde mu full video y'essaawa nange neesiigeka oil investment. Weyambule. Hair olyoka hair. Senga kati senga jjukira mu myezi 3 ngenda kubanga ntandise exercise za gym nange nga neebambako. Mpyo ogenda kwambala nkadde. Shini weziri naawe shini yajjirira basingo maaza. Era Mama Jona Senga jja kuweerezaayo obw'omuzara. Mwana gwe senga bikini ne wenjambala nga ndi Bulaaya tewali amanyi mbadde n'ebikka kigawuni. Nange ng'olabye. Olina kuzambalira Kampala. Kati kokoze Mwana gwe Kampala wali ku Serena ngenda nasasula kilabu memba. Ku Maisha. Kilabu Maisha. Olaba sikyafaayo oba ndi mu fyuta kubanga kati nina ebbina senga ebbina kikulu era ndi wano. Mama Jona nga tokkaddiwa bannange toli mu firuta toli mu kiwenna oyakabwasi. Mama Jona alabika bulungi. Senga guno ndabika kati n'eddagala ebbina we baalikoze lyansise mu maaso. Senga nze kindi kubongo bbina. Mission yadde ebbina. Naye bannange tebakukola ebbina nga erya kirabo. Senga ezo ziba session 3. Nedda kyeŋŋamba ebbina lya kirabo lirabika bulala ku origin. Abaana bansindikirawo ebifaananyi. Senga ebbina tetolirabye bulungi lwakuba likyazimbye. Kyazimbye engeri gye bantaddemu kagundi obuuma obufukamu amasavu. Naye nga ndi bulungi senga ky'oba omanya trauma yonna ew'omu buto mu kavalinze mu bbina. Naye omanyi omuntu okubeera mu bulumi naye nga omanyi nti we buggwerawo ogenda kubeera nga Jennifer. Senga nange nyambale ku obwo obugoye bw'oyambala empale ne katoopu nga kalaga ekkundi. Omusajja yankoze kavidi. Doni yakola gundi namulaba ennaku ezaalaga ekkundi. Habula amdale ntuleke naawe ate ogenda kutustressinga ebbina. Doni yagamba tasobola kukola BBL. Nalabye interview agamba mbu eri risky. Yakola lubuto. Teyakola. Kale feke tutobe tutuge. Kati senga amagulu ga Doni gaagira mu bwega tiwakola akabira bibate byonooneke. Naye kati Doni bamukole ebbina yuyo alina akabalira. Anaamala. Munne tasobola nakumola batamitaaka yeetaamu. Naye Mama Jona. Wangi? Tira price mukwano go sikyo. Kati senga shira price akolewa alekewa. Ndako. Mama Jona wamma comes, I'm happy for you. Munno mwagala afiire mu ttajjale. Mulaba ku wedding ronchiyo. Senga. Wabula senga osima ate oba okimanyi. Omwana Jijikira Bad Black angalayira nga tuli awo mu online rally. Kongs mama. Senga simanya wano oba oliraba oba oba toliraba. Ero lino. Bad Black ebbina tuliraba mu buli ango gamba omusawo adde eri emabega akwate bulungi. Bad Black. Omusawo alina mugaso. Yakugamba nti congratulations. Thank you Mnange Blackie. Kati Bacho no bwe yangamba nga ndayirira nti agenda kola ebbina nga tuli mu online rally. Naye ntomutwala nakola ebbina. Zubeda mu mutwale. Ate Zubeda mama abikolewa. Ate Zubeda awagira nnyo TMR. Lwaki tomutwala naye ne bamukola ebbina?
Kuba Zubeda ayambala akabina ate naye bina. Senga toliiwo munnange ndeka nfune ekyokunywa e Kampala munnange. Mutwale bamukole. Zubeda kale ntero movement kati Zubeda teyakula bubi bambi ate kyazaala. Badi Black akireke. Ekyanki oli muntu wange nsawo bampedde. Yona kyogamba ye gundi Zubeda yatayagala kwambalako bu bikini. Beekula abasiraamu naye nga mbeera ya mubiri. Naye kyemmanyi ebbina alyagala. Senga imbeera ya mubiri yetwambaze ebigundi ebikikinike. Owaaye naawe lwaki Mama Jona, wagenda n'okola ebbeere. Ate kati oyagala dikendeeza. Kati njagala tutu. Nkoye ebbeere eddene baŋŋamba lyayonsa Yesu. Osimanyi olaba dokita we yampadde ne ipo. Lwakuba nkyazi. Tugambye wenna olinga Lopez Ondaba Jennifer Lopez. Ate bw'anaakola ebbeere era kyekyo. Bw'anaakola ebbeere baba ate jjukira face ya Bad Black Anto. Namukadde atakkiriza musajja nafuna muto naye musawo why is it itching? Bagiyita bati pajja. Gata. Bagambe ensi. Senga nange nkakusinga kano bagiyita faja. F-A. Zaayi olabunanga bakulu bannengeri gye bali Zaayi mpagira gwe. No, bring another shirt. Not that one. Ate munda senga ninamu ripobod zolaba zizimbye. Bannange. Ze zityezo. Biwanga byuma. Lipobod bubeera munda. Abla Dr. Martin yanzise okalaba ke kasookayo munda ne katatuula mu Okay. Mbuzaina tokola bina mukwano senga asidi waŋŋambira mbuzaina kola ebbina nja ddikola. Abantu bagamba okola nnyo videos olabika bulungi olina hips naye tokyuka kirabika toyina kabi. Senga bona nkiriza okukola ebbina nga tukiteesaako. Era abagala okujja olina kwebaka booti paka nina kwebaka bwenjo for the first 3 weeks. Ekifuba tekikuluma kati okupama. Senga simbadde sinnapama naye nga nja kupama mu kacupa. Oba nja kupama ku jaga ozimanye eza plastic ngenda kulayo jaga ya plastic. Mukataasa. Akataasa kanene anti kajja kugaziwa neetaaga ekintu nga sisitama nnyo. Tukole chupa Mama Jona yejjoko. Ng'akunaamiriza bukunaamiriza. Jaga yejjo genda mu kibbi. Alaba nange senga. Senga ngenda pama ku jaga kubanga ebbina lino nnina oddikuuma ssente naazijjawo ezikola eddala. Eritereza ng'ate erikyamye. Black wali ogambye ofuna dona in case amasavu tegamaze. Ne wali onzisse. Mukwano gammaze abantu nabo bannange balina ebisavu ebyesitategeera. Yandisabye kasuku. Nkugambye yagamba either kasuku agenda mujjamu amasavu g'olutwe tegamaze oba seti ajjafuna dona. Munnanga unfortunately gammaze ate dokita teyawuliriza bigambo byange kubanga we namusabye liri ebbina eribanga akasepiki olimanya eryo senga. Ebbina eribanga akasepiki dokita yaŋŋambye nkuteekako eryenkana n'amagulu era ŋŋenda kunyumira ddala. Mazima. Senga ekirungi kya BBL ovaayo olabye nti kati kyekino ne liposuction mu mugongo nze nnyweddemu. Senga ndi bubi wano. Ninga nkoko. Naye bannange simanyi we tugenda Nako kimanyi ogenda vaayo eyo ng'ofaana wenkanalira ddala ne Slim Daddy. Na tewali n'agamba mbu. Ate Slim Daddy ayina akabina. Talina hipu, talina kabina. Ngamba mugenda babagamba bannaerabe ekiwala ekitono ekivubuka ekito. N'olwedde nze bba wange ye mukadde ku nze ddiya banga nsinga obukulu. Musinga obukulu myaka 8 naye ye mukadde.
tosobola kwegadanga. Kamama John enkozesa gy'okozesaamu omwana buli luvannyuma ddakiika 6 ne Yesu. Agenda kuggwerera. Mwana gwe bba wange yasinga okwagala ebyo ebintu. Tasobola myaka 7 anaggwerera bitya yasinga okwagala. Slim Daddy Musoga, si Musoga. Si Musoga wamma Senga byali binnya bijingirire. Naye kati anaamalako n'amabina black. Mabina nga manene. Ate banga alina omusolo munene nga lwaki tamalaako. Ekishigwe. Kati bannange agenda okulya ddogi bannange. Njagala nga mutuuze maaso nga mugamba shake that thing yo, Annabella shake that thing yo, Annabella shake. Male mugamba sexy lady sorry yo, fanikani yo. Ogenda mu strippingira bannange. Ngen era senga yesawa senga ompereze ka dancing po njagala kwebamba bweba. Mama Jonas ngenda kuweereza spanking pedals. Mumpeleze n'enjegere omusajja nsiba akabadiya. Ekikigwe. Oba Mama Jona nkugabira akakeesi kange kireka keweeta. Nina akakeesi nandika kugabidde. Mama Jona abaana baasa ne bwe yagenda ne bagenda kukutumira baana baasa esente za fees nga gwosevingira bibi ebina lyerisooka senga abaana bagenda kundeka mu nju ndeka ne black wali agala abasomesa balowooza ekinga gwoli muzibibyero nga bo bakubanja mwana gwe baleke ate era sinnasasula babanja just 15,000 bibyero yeesooka senga abaana bagenda kula bagende n'obusajja bwabwe n'obukazi bwabwe bibyero batasomye agende mu magye era nabayigiriza tekiniki kati beekweka bwekwesi naye eza bibyero zirabika naye zimalayo baasa tezinnalabika ali batasomye agende mu magye abaana bagenda kundeka mu nju senga wefeeko webale kukola bina bannange okeera wano bannange noofa mu bintu nga ate weetegese kumbe senga nze njagala saagala genda akazimu kange kabeere kuno ku TikTok nga kabatawaanya katawo kaloosa abantu ndi mu mativu njagala owummule lumu ebina ndikoze flat tummy njifunye actually tummy gye nnina ne mbuwala bwange saagirina mazima ebbeere ennyindo bannange olususu ngenda kukola amannyo Mama Jona ate amannyo gabadde ki namugaana okukola amannyo naye alabika agenda gakola ngenda kukola amannyo njagala kulabika nga mbuzi senga abo abawala bonna abakola amannyo galinga embalaasi ate gaba gawunya na bubi naye ogenda gakola bad black tokola amannyo nze buli muntu gwendaba akoze amannyo awunya akamwa njagala kubanga mbuzi mukwana ekyo kireke ka story n'ebbina obanga ndiga ebbina lyokka nti ligina okugirako gundi naye bad black katonda amannyo go malungi mama bad black omanyi ogenda tuuka mu maaso nga katonda ogende mu ggulu nga tajjukira nti bwe yatonda yakola nga talina kye yamuteekako wabula katonda bw'aba tannyimiriza kuŋŋamba nsooka ne neetwalako mu geyeena katonda yennyini yalina okunnyimiriza nti ndi waggulu banzijayo bujja asobola katina kurecognizinga yatonda muddugavu yantonda sirina kabina ng'olina makudde kyokka gwe wagenze kukola mabina gamba Mama Jona bw'anaatuukayo ennyindo weeyerusa senga Mama Jona mulaba mu ggulu ng'agugumula katonda mwana gwe katonda yalina okumpita mu geyeena n'aŋŋamba mwana wange vaayo jangu eno gy'osaanidde okuba naye nze ndabira ddala Mama Jona ng'agugumula katonda ng'amugamba lwaki tewampa nakyo togenda kukola bbina leka tukole consultation Mama Jona teririiko lya Uganda ddiya mukwano nange njagala bibyero
Zaina teririiko lye Uganda ebbina lyonna hearing etwala emyezi 6 ku mwaka mulambo okufuna final results. Nanti mama Jona ndi mukubalirira nti bwemba nvudde wano mu America nenjija ndikolere Uganda kuba Uganda libakiipamuuko kati nina okubalamba nsobola otuula ku nnyonyi. Uganda ebbeeyi y'emu n'ettaka ddiya. Ettaka abantu bafiirayo. Nabagamba nze juzi mbadde ettaki baddokita bangoba. Mama Jona bemba njagala kukola fiirini y'ettako bagikola. Yabanneyo kubanga bagenda kunnyonnyola ng'omusawo tosobola ffe leka tubuuzeeko. But nali njagala nagenda ettaki nga ndaba dokita wange tankolako mangu kumpa bbina ne ngamba kankole shortcut. Nze mukwane bbina nja dokita basajoni nga bonna bangamba yita dokita wo olina tuwe namba ya sajoni wo ne tumubuuza health issues zo yakola atya jjukira yankola ne muscles munda. Yangatta muscles. Ekirungi ekiri e Uganda kaakati mama Jona bw'agamba njagala ku katunkuma aba atuuse bw'agamba njagala era bandabirira gutuuse naye kaakati ettake oyo ye Uganda is better. Uganda kati ina ba professional. Uganda ina ba professional. Tuina wano kutyemala, tuina wali senga sidi watera okwogera, tuina professional kati. Ani yasalako Alisha ebbere aleti. Simumanyi oyo ye. Ettaka babba ebibumba n'ensigo n'amawuggwe. Uganda bajja bade manyi TMR yokka yekola sajjale waliwo n'abalala waliwo n'omukyala senga gwatera okugamba bayitirivu ate baani abakola ani aleti G-Sport abo babayita ba actually babayita ba anti kati California oba yampeddeko basiimuse mutwe senga naye ba skin product senga bamulongosa omusino bamulongosa omusino babuyita bu shots nange mbakolera naye mbadde sinnabufuna bamwongerako omusino baba bagutoolako bamuwala bido babayita bankayi nze simanyi senga ani Taylor yeetaaga bibbi ero bannange waliwo amagulu agagendako bibbi ero n'agatagendako nene kambuze ng'omusiro kati engeri mama Jona gy'agambye nti amasavu gabadde lita 1,500 tebasobola kuteekako mu magulu like omuntu yasobola kuteekako mu magulu dokita alina kukola pina litambula n'amagulu go mama Jona bw'oba olina ebinnya by'omu matako tebasobola bifiiringamu amasavu wano babikola babifiiringamu babijjako ebinnya mmwe buvubukamu obusiyazi obulina ebinnya mu matako mugende mangu bafiiringa amatako tukooye ate bamukola amagulu zali takolanga ku magulu naawe kikyali ekinini zali yakola amagulu esenga bagagwanamuko wano kati senga bateekamu amasavu baganywamu amasavu sugar amagulu tegaba n'amasavu naawe amagulu galina masozi kati senga kati bamusala masozi singa ekyo nze akyogedde senga yabanageza nange simanyi naye oba gali manene ne bagakendeeza ngamba nga matono amagulu amatono bagakola bannange ate amane agogeza amagulu agakola nga kyogamba Taylor asooke kukola amagulu nga tannatuuzaako bbina jjukira Taylor alina enkubu abantu abatalina era Daphne akola entumbwe nawe Doni wabula onagambye nti ebbina lya Bad Black terimanyi lya Shibadiya nkyazimbye mulinde nzikakkane temugenda kunywa mazzi ngenda kubeera buli wamu nga nswera aba interview bagambe bakole interview ate nakola interview nga situula nyimirira ninga musirikale sisobola tuulira bbina lijja byatala era njagala genda mu oba ogenda Uganda kukola bino oba ogenda kwewaayo emyezi ng'esatu bannange mu recordingire abajubiri insurance mbadde nsaba ebbina lyange muli insuring mazima
ndowooza interview esooka ogenda nkugikolera mu bikini. Nedda senga obudde bukyali. Nanti nga olwo nga owonye ebbina nga ogenda kukola interview. Senga kati lino ebbina oliraba. Lyakutwala mpola mpola naye engoye zo nnyumirawo kati. Naye ebbina lyakugenda kubanga kati bwendisa mu depression bannange teriyiike. Lijja kubeera traumatized. Ndigenda kuba traumatized senga ebbina lino bannange. Era nina gwe nalaba nga nvuma ne ngamba lengere n'embwa etamanyi medical emanyi kimukumira mpeke ne ngamba girengere. Empeke zaakera Nakera bibyero. Agiyise mmere Nesenga nti yabagamba nti mugenda kunkumukanga buuka. oba tufa tuffe kasita tubigudde bannange okufalira tewali kitone kitagenda Yebuuza kunoza. Nnaalongo Magi yamaze kukola bbino okufa. Bambi kitalo nnyo ekya Magi yatukubye Kitalo ddala omuggo. kubonaabona kw'amaanyi. Bannange. Inna lillahi wa inna Omwana lillahi. yatweganye. Naye ndabye bu audio Mukama lwakubanze bba wange emirembe. yaŋŋaana okwogera ku ba ex bange ate buno baana babusalamu bba wange n'azuukuka Mwogereko. n'abusangayo. Omwana gwe ogwasembayo Tujja yaŋŋamba munnyonnyola. ndekerawo Mama okwasamirira. Jonah ogenda tuula otya ku Beauty Beyond Scars. Beauty Beyond Scars egenda kubaayo mu September nga 2 nja kuba ntuula ku BBL Piro. Mazima. Oba onaagikolera ku Zoom. Nedda kyova olaba nti nagiteekayo myezi 2 nga bino byonna biri programmed. Abula senga sirina kagaali kengindako Beauty Beyond Scars nja kuba ntuula kubanga omwezi gujja kuba guweze. Jjukira nkyalinayo ogw'omunaana gwonna. Wabula senga nze nzikiriza ngende neebake. Indeed Beauty Beyond Scars era ogenda kubeera n'enkovu ate ng'oli beautiful bitya. Wabula senga Beauty Beyond Scars tulaba ebisago tulaba obulungi bw'okusukuluma ku bisago byo. Era ogenda Mazima. kulaba bbina enkovu tetwagala. Naye nga nja kuyimirirawo kubanga abakyala baguze tiketi tebaweza ye 400. Tujja. Bino emyezi 2 weeks 8 bino okuliza ku nnyonyi. Sisobola senga ate munnange nina sente ezinaddo ditereeza. Kati senga bw'oba ogenda Uganda kukola bino oba olina okusasula first class n'eyakatanda okwebaka. Era ne bw'osasula business class emala naye ne economy abaana baziri nnyo otambula mu nnyonyi ng'okola ki? Naye nga lwaki obeera ovaayo Ng'ofukamidde. Uganda nga tonaba kuwona? Kubanga nze ku Friday Mama Jonah nga mu nnyonyi okola ki? nga nfukamidde kubanga kati ku Friday week ejja nina abampise ku simanya ku meet and greet. Ogenda ofukamidde mu nnyonyi. Mu mmotoka mukwano ntuuke wali nnyimirire sireka ssente. Bamale bansitule banzize mu mmotoka ngenda funa nsitula. Fukamire mu mmotoka bakuze. Sireka ssente ndi mukazi munaku mwana gwe. Kati baasa wamukola otya? Basajja sasulwa taamu ejja. Tatukooya. Fizi zijja kuggwayo taamu ejja. Maama. Eno taamu tasobola kulaba ku ssente. Kubanga ssente ziri mu aftercare. Bulungi mweraba Mama Jonah ebbina katuliteeke mu ssaala. Zinaatera ffe owera ssaawa 9 nina ozuuku kansabira ebbina lya Mama Jonah. Kyokka nze n'akazuuku kaziryeemu. Ono Samuel kyagamba nti agenda kumpa $2 million. Oyo Nange mwesiru sirina naawe za badibulaka. Alabika Sekadama yasaamirira. Sekadama oyo yennyini. Zoto zolo. Marketing. Bannange olwo nno kampumule nga kamunguluze tannadda baana mmwe. Bannange Naye nga ndi bulungi Black Sugar munsabire. ogenda kuba bulungi ogenda Amudale nsabire ebbina liwone bulungi. Mukwano olyoka olikube abantu mu maaso. Mwana gwe nja batuula ku maaso.
omusajja oli muteeke mu Facebook Amudala ekisinga obukulu kyonna ekisinga obukulu nti tufunye eki. Ebbina. Amudala embadde njogwa ku media emyaka gyonna, they have body shamed me, they have bullied me. Mukama azzeemu essaala z'amaziga akusangudde amaziga. Mukama Black tebakubodeshaminga mazima gali nti wali ntolina kabina. Naye anti nga kati senga omuntu omiraamirako. Abannayuganda ababuulinga wano babuulinga Mami Debu n'agenda n'asalako amabeere. Abannayuganda babuulinga. Senga fine sayina kabina naye nali sikeetaaga nnyo. Ate nga wakakoze. Anti kati nenzibuka amaaso ate ne kuluza embeeramu oziraba senga mbadde nga awusigaalo. Mbadde nga nze akwata ensawo z'aba BBL tiimu kati tuli mu tiimu y'emu kati twenkanankana mwenkano. Kati Bakatrina tebalina kye bakugamba. Senga va ku babebi bange wabula. Anti babebi bo ekyo kye tugamba nti obabaddengamu naye nga gwe oli muserebende. Ne bo nga balina amabina. Bagambe bakukolere pate. Senga nafuna muwala wange owedda yeyambuulirira n'angamba munnange genda okole ebbina oba yambala busheepa. Nafuna muntu yanjagaliza nanzibula amaaso n'engamba yiyinza sigwe gusoso linnya mu theater kanja linnya kata nenoonya ssente kate ntunde kidini. Ofune ebbina. Fune ebbina. Kongs girl. Munange Black Sugar fenna kati tubugula. Era kyekyo. Badi Black obuzizaayo ekibuli kimu okikoze okituuse buli buwanguzi obutuuseeko. Bali bakutangira figambi n'obutabeera mufumbo. Ne bakukuba embaga kati yuyo okoze bina kati mwana gwe ate nafuna omukisa plate loud n'empasiza omusajja mwana gwe. Ogwo nagwo mukisa senga gwajjanga mukisa ndi mufumbo n'obuweta buno. No. Waliwo nno onagamba mbu ennyindo yakola ennyindo. Nakola ddennyindo ziri ennyindo ze nalina ez'ab'empindi ozimanyi. Mpozi neetaaga ka reshaping naye weba yeetaaga kuddamu tujja zinoonya ssente sirole No, but you look good. Let me tell you, Black. ate kati nzimbye ne maaso ama musawo sizimbye nzimbye maaso kubanga theatre ogimanyi ng'ova mu theatre amasavu banzibyemu amasavu n'emisuwa jjo gyabuze bwedda nzimba buzimbi buli we bagezaako okugujjako tolaba. Emisuwa gyabuze n'enzira ku olo Wamma kasita kati obigula. tinnaba wennaabadde. Simanyize bannange gye tugenda kukudda kwakoze bina. Senga liirino kati liri mu kamera terikyali lyajingirire luli nakola tamitaka ne bannange senga ekigambo kiri nettira. Gwe mwennyini nnyini. Wakanyanga kuŋŋamba bebi mpaayo ka 360 wabula sirina gaseka. Anti nga eno mpolereza. Senga ombeererawo mu bubi ne mu bulungi era nze abantu tamanyi nti Yoyo senga omutuufu. Ebikonkome nga bibeereyo oyo alimba teyakola bibi. senga ngonjirawo omubiri wabula naawe kyakusukkako n'oŋŋamba. Mpaayo ka Mpaayo ka 360 kyukako bukyusi nga nsobola. ngamba bannange kati nze bino mbiwoze ntya. Awo ndabika n'otegeera nti omuyaayi wange yayidde. Miliyoni 2 mbw ali serious gwe kikakande zisindike. Zinteere ewa senga ziteke ku namba ya senga nkyali muri kavale kalifomu mungi nja kuzeerabira. Kakande. He's even my follow. Alabika owa. Samwiri. Kamukuba olugalo. Samwiri. Wanji senga. Nsome namba. Some namba senga. 0756
naye bannange Samwiri ng'aba akeddo kyamuka 433 433 850 850 n'agaba patience. n'agaba patience kale senga kantuma wano omwana aziteekeko senga webale tuweereza senga tweyanzeeko mutume kale Bad Black n'ekivulu ngenda nange neewaddeyo ngenda kiteekawo nakyo miliyoni 10. wabula bannange ono Samwiri ate kati tweyanziza kale batekeeko kale munnange Bad Black olaba omuntu munnange ajja bwatyo ng'omulalu wano nasanga yajjanga awo wa ssente mu by'okusaaga ffe nga tulowooza asaaga bannange ndi eno mu likavalo era munnange bwonkubidde essimu enkanze n'okunkanga ne ŋŋamba ate abambise be baki bannange nabadde nva mu ebyana bigambye Bad Black ali bubi. Mama Jona oli kutya MRI wane ntinda ate emala enaalya ku branch enkulu. Okay. Kati bakkiriza abantu okukyalira. They do allow people to visit me. Enda kukyalira ako kasita bukedde. Ojja n'ebimuli ddi ebya red oba pinki. Kale hani. Anjagala nnyo roses. Mwana gwe senga ndabika nabadde mu theater nga nkomyawo obulamu kumba obwa Nalongo bugenda. Ana gwe Magi yatugenzeeko. Magi yafudde mangu ate mu ngeri gye saategedde bambi nze wakubaladde yali yankyawa naye okufa bambi. Yes. So naye Labadaba, he must be having a bad spirit of death on him, nga gwe tewafa. Anti nze nali wa one night stand naku mirundi 2 oba 3. It wasn't serious relationship kubanga nayina Medi. Mbu Samuel akomyewo mama. Sente asitaddeko. Simanya agamba allow my request. Mbu mobile money closed now in Kololo. Naye banna. Amukwano Samuel olimba ddia. Tumusindikire owa boda oba tuyita mmere aba boda kati batulamusa. Atugambe wali ngende nzikime. Tusindike atugambe wali ngende nzikime. Leka muyite wano. Samwiri. Naye jangu nkwateko kamera kanji kweke. Samwiri komawo otubuulire wooli. Nze nvuge ngende nzinone. Sugar alinnyewo na boda. Iye nga ki ekiŋŋaano linnya boda nga njirinnya Zugu wano. Alabika akoowa okwebakira olubuto. Kati n'olubuto lumuluma. Olubuto yalukola dda. Mbwalawo my request wuuyaawo. Oyo naye atumalira budde. Nze watugamba waali nze Mama Jona ngenda n'enzikunonera ninnya wano boda ate olowooza aliwo eddakiika mmeka Kololo wano. Nze ndi Bukoto. Abajja bayinza okuba nga lukwe lukutta mwana wange leka. Nze siina muzimu mwana gwe najja na mubiri. Mbwe bino okoze kumenyawo Gloria Buge. Mba mukwano. Mama Jona oyina wagambye mbu nno okufuna ebbina eddene oyina okgenda sessions 3. Bakwongera mu neera. Anti ogenda n'okola esooka n'oddayo n'olya n'ofuna amasavu n'okola session ey'okubiri n'okola n'ey'okusatu mulimu n'abagenda paka ku nnya kati bwe bwobi nabwo olaba obulinga bulooka. Harange
Ndi naye nga wakawato musawo asobola okukupika obupisi naye bw'osanga professional doctor tabikola ebyo. Bw'osanga professional doctor tabikola. Black sugar ezo wiki omukago ogenda beerawo mu ddwaliro oba bajja kusibula ogende abagenda waka. kunsiibula eno yennyini wiiki naye mbeera ku monitoring sisobola era mba ngenda webakira ku lubuto kale weeks esatu ezisooka. Kaŋŋambe Millionaire's Girlfriend ankolera ebimuli ogambye bya pinki oba bya red Red black sugar. Kaŋŋambe Millionaire's Girlfriend abikole Enamba yange yo wagifuna nga tunoonya akalulu. Munnaye saagifuna nenkuwa ne follow notaginziriza soko nzirize follow nkuweereza message nfune ennamba. Okay, 0782 owandiise black sugar. Mukakyayi mba nkuwulira. 0782 77 1463. Takubidde ku namba ena zero ennyingi. Njirabye wane ezize ngenda gisevinga.